Love story ekitundu eky'ekkumi n'ebibiri we twakomye nga bawa Sister Sophie batudde amubuuzizza ebya Guy gwe yamwendako. Abyogedde, abimubuuzizza, ayogedde, amubuuzizza kino, ayogedde. Kakati Guy ono ng'omusajja yenna azudde amazima ga mukazi we okuba nti abadde alina omusajja gwamwendako. Kyali kitandika okusiga ekifaananyi nga bwebuuza reaction egenda kubeera etya. Sister mu kugezaako okubeera open eri Guy amugamba amazima gonna, naye ng'era alina engeri gy'alaga nti ye alaba yakola butono nnyo ng'abimulaga. Ye alaba yakola butono nnyo okusinziira ku Guy bwe yamujooga. Ne Morini ne byonna nga bw'obiwulira mu bitundu byonna okuba gye twatandikira ku kitundu ekisooka. Love story eno egenda kuggweera ku kitundu kya 14 officially. Egenda kuggweera ku kitundu kya 14. Katandikire wano nenjala bategeeza nti kakati ekitundu eky'13 kye tutandika. Obuzibu bwa situation eya Sister Sophie, obuzibu bwa relationship, marriages zaffe nyingi, obusinga buli mu stage, butuuka mu stage bweti, era obusinga tebusimattuka. Stage y'obufumbo, stage ya relationship ya Sophie kweri mu kitundu kino eky'13. Relationships, marriages nyingi tezituuse na wano nezisaanawo. Ezituuse wano nezisurvivinga tujja kumanya ziyitawo zitya. Nkwanirizaako mu kitundu eky'13. Nebaza Katonda akuwadde ekisa okuba ng'owulidde bino. Njagala kutegeeza obufumbo si bw'abatiitiizi. Relationships si z'aba cowards. Otandise okufuna ekifaananyi abamu muvuddeyo nga mugamba neeyongedde okutamwa obufumbo, neeyongedde okutamwa relationship, love entamye. Kati kambabuulireko surprisingly abakyala mumanyi okuexpressinga mu comment section n'abaami abatonotono balumira mwoyo bajja ne bakomentinga, naye bensobodde okusisinkanako mu inbox. Naddala abo abali mu bufumbo buli mu long distance, omusajja ali Bungereza, omukyala ali Kyaddondo, bangi twogera mu inbox nga gamba sozi nze mbuuza ddala nkyalina omukazi, nkyalina amaka. Waliwo abazze nga gasozi wait, kituufu omukazi mwenzeeko ate mulundi si gumu, naye tusogamba nti kino tekinsigidde ekifaananyi nti n'oweewange bamugajambula, bamuwagula, enjawulo nti nze simanyi. Katutandike ekitundu ekya love story eya Sister Sophie eky'13. Nkujjukiza nti story egenda kuggweera ku kitundu kya 14. Nyongera okukwaniriza n'okwebaza okuba ng'obeera nange buli kaseera nga tulaba love stories zino. Please don't die with your story. Come out and share your story. Mugambanga mwanjogana Morini nga nalumwa naye gwe nawe tolina nabyolumwa. Nzigayo omu nenze wanteekako bameka nga nguma. Nambuuza alina ssente. Nemugamba ssente zazirina azimpa. Nangamba ewuwe watuukayokko. Nemugamba nedda alina omukyala. Yawasa omukyala, alina omukyala we. Omanyi saagala kola revenge nga ngikolera ku buvubuka, njagala muntu ng'alina family. Nangamba ne tukomaawo. Essaawa eyo nannoma nsingamu ne tutundulamu kavanira. Aba family muwulira nga bwe nkakoze, nali simanyi nti nentankuulidde akabasa. Omusajja yafuluma bulungi nnyo ng'agenda ng'atuula mu banne wali nga bamugulira omwenge ng'anywa omwenge. Basajja bannange omusajja yakomawo
yatuula mu ntebe n'antunuulira bw'ati kati nze nga manyi bye twanyumiza byakomyawo n'antunuulira bw'ati n'antunuulira nemugamba nawe kikyontunuulira sagala bintu byakuntunuulira bwe batyo yanziramu ekigambo ekimu malaaya gwe malaaya gwe nakyogera emirundi 3 nemubuuza ani malaaya nti gwe malaaya n'ogenda n'ondiisa amakombo bwatyo we yakyogera n'ogenda n'ondiisa amakombo n'olyoka omubuuza n'asinika ebinnyo omusajja n'amula naye mwezi 11 mubisoma emirundi gyanzinye sole nkyogedde bubi nansonyiwa okuseka naye bba wange engeri gye yajjamu esawa zino nseka naye wali ekiseera ekyo bwali busungu nkuba nange bwanninnya neŋŋamba nolyoka omutunulira wasinika mannyo nyo mbu nanyonyoza nalyoka omuwulira mbuzi simanyi emirundi gye naakabeera naye gye twakatundula vanira abakazi mwagala ki bakazi mwagala ki mukazi gwe nga nkwagadde mukazi gwe mwagala ki naŋŋamba omusajja nali nteredde kati madde nteredde okuva we wannamanya nti munaye oli wali omusibiddeko olubuto nemanya mukazi wange mukambwe ndowooza byemuyisizaamu bingi kantereere avudde ku ntebe afukamidde akaabye akubye ebisenge yakuba ebisenge engalo zino ne zaatika naŋŋamba naye mukazi gwe oyagala nkukolere ki naŋŋamba munnange oyagala nkukolere ki nga nkwagala nnyo ngenda nze kuttirako omuntu olwensonyiwa omusajja oyo nensirika nentunuulira omusajja nensirika nenkeera bwe yanywa omwenge yadda nakola ekintu kyekyo mwe mwana naye nkubuulire nkooyo okummanyiira nkooyo okujjanga nonnangira obwamalaaya nemugambe obuba bwamalaaya gwe wantendeka obwamalaaya si gwe wantendeka obwamalaaya gwe wantendeka obwamalaaya kati munnange awo wetwava amaka ne gakyankalana omusajja wange yatabuka omusajja yali anywa luli naye nga si njugu omusajja yatandika okunywa nga talya mmere nga ne bwenfumba emmere tagirya ng'anywa bannange ng'anywa nga bwemugamba naye lwaki onywa omwenge bwe gutyo nga ŋŋamba nkole ki zaabu gwe mbadde nkyasinga okuba nga amanyi nti nina zaabu bamunzibako dda oyagala nkole ki twatuuka ekiseera mbabuulira amazima saamanya nali open nnyo era nali mugezi nnyo ku bintu by'essimu yamala olaba akapeesa kano yanoonya essimu ya Gayi nga tasobola kugiraba nali nagiteeka mu mutwe era nga Gayi wemala okwogera naye njidiriitinga katubeere nga tuwadde tuwhatsappinga ku whatsapp nga ndiriitinga chat nenjidiriitinga nga kizibu nnyo okunkwata omusajja wange kye yakola yakwata essimu yange n'agisaamu after talking nga simanyi bino nti olunaku oyogedde n'abameka amaloboozi nga gasigala ku mutwe gw'essimu saamanya nti akikoze kati bwe nalaba mazima natuuka ekiseera nendaba ng'omusajja wange mulumizza nendaba yali mu bulumi atuuka ekiseera n'atuulaawo n'abwatuka n'akaaba yekka n'akaaba ebyaddala n'ekyasinga okunzija enviiri ku mutwe nga nze simanyi nti yateekamu after talking nti bwe mmala okwebaka adda ku ssimu n'awuliriza amaloboozi natuuka ekiseera nga Gayi oli mugamba bba wange nno yabitegedde naye kyonna kyekiri ffe tusigale nga tukola ki enkwatagana yaffe weeri nze amanyi bwenja okuba nga mmukwata
nze amanyi wenja okuba nga mukola ki nga mukwata. Kumbe omusajja buli bye twayogeranga yabiwuliranga. Gaali ono n'atuuka n'agamba nze nkubuulire bwe kunaaba kunzita bagenda kunzitirako kuba nze sifunangayo mukazi alina vanira mukuumuufu nga wo. Siina kintu kye ndowoozaako kirala okuggyako okubeera awo ne nkulowoozaako. Omusajja wange kye yakolanga bwe yamalanga owulira amaloboozi ago alina kompyuta yagajjanga mu ssimu yange n'agassa ku kompyuta ye n'agadiriitinga mu ssimu yange. Twatuuka ekiseera n'aŋŋamba njagala kwogera naawe. Yambuuza gwe n'omusajja oli mwakoma ku ki? Namugamba nti omusajja namukyawa. N'aŋŋamba okakasa omusajja wa mukyawa? Nemugamba omusajja yannamukyawa yankuba oluyi. Nemubuuza onkubidde ki? Yali annyongera olulala ne mubaka. Kambabuulire wennabe ebbanga lye mmaze n'omusajja owange yanjigiriza ebintu bibiri. Nze nakyonale nali nnwana. N'ekyokubiri nali ndi muyaaye kaŋŋambe nti kale nalimu olusegesege naye nga siri mu bwamalaaya. Naye bba wange yankugula mu bintu bibiri okulimba mu bintu by'omukwano nti waliwo ankwanye ne mukwata fix nga omulaba abasajja emutukwata fix ne mukwata fix obwongo ne mbu freezing n'abeera ng'alowooza nze. Ekyo omusajja wange yakintendeka kuba nze yannimbanga nanzisa ne mu nsonda ne mulinda. Ekyokubiri omusajja owange yannyongera ku bukugu bw'okulwana. Namubaka. Bannange kuolwo twekuba abapangisa ne bakuŋŋaana. Mu mazima namugamba yokuba kunzita era ogenda kunzita naye sigenda kuleka nkube. Twekuba nga simanyi kikyankuba era nga simanyi nti amaloboozi agalina. Landiroodi ye yajja n'akonkona oluggi n'agamba mulugule ne tuluggula. N'abuuza mufaaki. Musajja yabwatuka nakkirira ku mavivi ga landiroodi n'akaaba. N'aŋŋamba maama. N'amugamba maama kuba landiroodi twamuyitanga maama. N'amugamba maama mukazi wange si yandibadde ankola kino n'ayenda. Ate n'asigala nga nfuulinga nga nnimba. Yaniŋŋambye ekintu ekirala. Landiroodi n'amubuuza kiki yamufulumya ennyumba. N'abimunyumiza byonna. Bwe yabimunyumiza landiroodi n'ampita. N'abiŋŋamba byonna. Nange ne ŋŋamba landiroodi wange ensonga zange lwaki nnyenda. Bba wange yatuuka n'atabuka. Ekyasinga okunzija enviiri ku mutwe. Olwo lwe nali nva ku mulimu. Teyamanya nti nkomyewo. Naye yali yekka mu nnyumba ng'akaaba era ng'agamba nti tewali agenda kutwala okuggyako binaabaamu okuyiwa omusaayi. Tebagenda kuntwalako. Wamala bw'agamba kizibu tebasobola nze kutundula vanira. Gwe mukazi wange gwe mmanyi obulungi tebasobola onnimba. Naye kati oyo wamwagalako ssente. Omanyi omuntu ng'atandise okuvaako. Namanya nno nti omusajja nga agenda kutandika okuvaako. Nayingira ne mubuuza oyogera nani. Yalina akacupa wak'omwenge. N'aŋŋamba sirina gwe njogera naye. Natuuka ekiseera abakazi tukwatibwa mwanga ekisa. Naye mu mazima gaayo oli nali nange nga mpulira okumuta nga mpulira nti okusigaza bba wange yekka olw'embeera gye nayitamu emabega. Naye ate nga ndaba nti omusajja owange ate naye atandise okulumwa ebya siriyasi. Kati ne tutuuka ne ŋŋamba omusajja ono kamwesonyiwe. Ŋŋamba ono ow'ebbali. Kati ate laba ntandika okumwesonyiwa. Bba wange aŋŋamba mukwano twanjagala twogeremu. Enzija tutuula twogere.
ngamba naye olowooza omusajja oyo akwagala kati nga bwomanyi nga nange we natuuzako kumujjange ne mumatiza nti bba wange takwagala akweyambisa kati bba wange naye yakikola ne mugamba nti by this time obutakulimba omusajja njagala akodingire ku byakola netasikize nakamusuulako omusajja oyo nali namulimba nti nafuna olubuto nti nafuna miscarriage nandaga keya yonna nali namulimbako emabega nawo nali sinatuukawo naye nga miscarriage nagimulimba nandaga keya naye nga mazi mu lubuto nali siruyina byonna omusajja abiraba owange era bange weyampita netwogera nangamba naye olowooza omusajja oyo akwagala just akwagalako bintu byo era nga weyagamba nti bikuumuufu kyovola nze nange saagala akunkwatirako ntabuka naye omusajja oyo nze ngamba takwagala kuba waliwo olumu lwe yaddanga mu nnomo ne tubanga abanyumya obulungi era nga okutandika onnyumya akugamba bulungi nti sigenda kuvaako n'omugamba gwe nkumanyi bwete bweyogera olumala nogenda nonywa nojja nontabukira nti nedda bebi nkupromisinga leero sigenda vaako bwate bwe yakolanga kati nemugamba nedda gaayo oli anjagala naye lwakuba nti nze njagala gwe mu mutima yaŋŋamba takwagala naŋŋamba njagala tukole kino nekino okakase nti gaayo oyo takwagala njagala omugambe nti bba wange yansudde mu nnyumba bw'ogenda okukakasa nti abasajja babakozesa bukozesa ne mugamba ekintu kino kyonsindikamu mbadde ntandise okukyawa gaayi era nga gaayi njagala mbeere ffa nga sagala mbeere niyabaayi naye bw'oba owakana kikyoyagala okukakasa naŋŋamba njagala kukakasa ggwe nti gaayi akukozesa bukozesa akwagalako vanira namugamba gaayi tankozesa gaayi anjagala yaŋŋambako n'ebyokumpangisiza ennyumba neŋŋaana naŋŋamba kati njagala omuŋŋambire nti nakusudde mu nnyumba era omugamba oyagala ssente zaki abeere ng'asasula rent nemugamba kyoyagala okukakasa nti kyekigenda okukakasa nti gaayo yanjagala nti ye saamukayanya nasooka njiwulugumya yali waawo wennyini nga ŋŋamba namugamba munange era omanye ekiriwo nti ate kiki bebi namugamba njagala kusisinkana nga ŋŋamba jangu nsisinkane lwaki okaaba tokaaba nze ndiwo okumalawo ebizibu byo jangu nsisinkane nga ŋŋenda we nali nva ewaka omwami wange yaŋŋamba biiro tuteesa nti ye njagala omutega essimu njagala byonna gye mwogera bibeere nga bigenda mu ssimu nti ye nga ŋŋenda nga mutega essimu nange oba tutegeera tuwosa nga gaayi mutega essimu bannange temumpalevo mbeegayiridde ŋŋenda kusaba magezi nga ŋŋenda nga gaayi mutega essimu gaayi we namutega essimu nga twogera nga mugamba nti bba wange yansudde mu nnyumba kyokka nze simanyi na kyakkola nga kaabyawo nga kaabye gaayi yaŋŋambye munange tukaaba sirikawo bebi nanga jangu nkulere nako nanga jangu nkulere nako nangamba buzibu ki ennyumba gy'osulamu ya ssente mmeka ne mugamba ya mitwalo 12 yali ya 10 nangamba 12 gye gikaabya ne mugamba ye atagenza okunsula mu nnyumba landiroodi atubanjayo emyezi 4 nze simanyi na kyakkola nangamba emyezi 4 bba wabadde tasasulanga ne mugamba naawe nakugamba oli talina kyali nagamba oli talina kyali nekaabawo gaayi najjayo ssente namalira nabala nangamba bebi eryo 10 aga 2 aga 3 aga 4 aga 5 genda osasula landiroodi soka omusasula emyezi egyo emikadde kati kangende nkole ngenda kuweereza nga ssente ez'okulya oŋŋamba nga ku ssimu kyoyagala okulya ngenda kuteeranga ku ssente nti kaale tutuuse twasiibudde sigenda balimba abaguruupu nasisinkana nga gaayo n'emirundi egyawera nga bba wange akimanyiiko
naye ng'amanyi tetutundula vanira. Naye nga bwe tutuuka ekiseera kya vanira rekodingi njijjaku, awo weekoma ne tugenda ne tutundula vanira waffe n'enzirayo wa n'enzira ewaka. Kati ye mu kumuwa muwa recordings era tamanya nti twatundudde ku vanira. Okiwulira? Era nga mmanya nti we tuba tuwogedde we biba bisobyemu omusajja nangamba kyokka banaye bebi jo banaye wabinkoledde jo biki ng'akonkadiriitinga muwa recordings endala zaayagala eza ddiiru nga yampanga ssente buli kanaku ng'etteekwa yalina okunterako emitwalo 2 ez'okulya emmere era nga ngamba buuza mutabani wange kikyayagala okulya. Nambuuza mutabani wange omuto wange mama leero njagala nkoko ng'agenda kunzisizako emitwalo 4 oba 3 kitundu. Nakola ssente gayi namugyamu obukadde 3 ng'asindika ku ssimu yange. Kaakati bba wange alaba kye yali awakana mu mazima ddala nga gayi ali siriyasi. Nga kye yali awakana ng'alaba gayi ambukira ssente. Natuuka ekiseera naŋŋamba njagala omugambe oli lubuto lwange nazze ne nkukwata byampaka n'ofuna olubuto. Gayi ne mugamba nti omanye ekiriwo omusajja yazze nanfoosinga laavu naye nagenza okwekebera enwanu yajjako emabega nanfoosinga laavu. Sayagala kugamba lwa nsonga namanya nti ojja kunyiiga atajjukira ali bamumanyi ye bba wange yajja nanfoosinga laavu naye nagenza okwekebera nga ndi lubuto. Gayi yaŋŋamba kimu tewali ttabu omwana oyo wonaamukoza nga muddamu owange. Okuggyako kye njagala kusengulayo kuba ajja kukolako effujjo ate akyakukolako effujjo. Kati mbadde njagala kusengulayo kufunira nnyumba nga yadda bulumu ng'eri mu kikomera. Namugamba kansooke mbirowoozeemu manyi omusajja gwe nnina omusajja alina ebbuba ayinza okukola ekikyamu ajja kutulondoola ajja tukola ekikyamu. Kati bba wange alaba omusajja lya siriyasi omusajja owange ntegeeza omwami wange yatabuka neyeerabira nti yeyanzisa mu ddiiro eyo era n'agamba nti tugikole ng'ayagala okunkakasa nti gaaya njagalako bwagaza njagalako bya vanira. Nze ne mugamba gaaya njagala bya ddala. Yatuuka ekiseera najjamu essimu ya gayi n'amukubira namugamba lwaki teweesonyiwa mukazi wange mbwaggwe. Bw'atyo bwe yamugamba. Kati gayi naye azza omuliro namugamba neesonyiwa omukazi wo nga wamusuula ne mu nnyumba totegeera. Namugamba tolina nakyoli towana abaana buyambi tolina kyoli. N'agamba abakazi oba nkyogerenga bwe kiri. N'agamba abakazi abawooma bwe batyo tebasaana bantu nga mmwe. Mubawe abakazi mubawe abasajja nga ffe abamanyi okukwata obulungi abakazi. Namugamba tomanyi na valyu ya mukazi wo. Maama nnyabo bannange baayomba ne bayomba. Bba wange n'amugamba gundi ogatankudde gye gava ogasiikuulidde gye gasibuka. Omusajja owange yatandika okunoonyereza omusajja. Yatandika okunoonyereza omusajja paka we yamanya ow'omusajja. Omusajja yali abeera Nabbingo. Nze nga mpulirayo buwulizi nti abeera Nabbingo era nga situukangako mu maka ge. Nze nga wemba waakumulaba ngenda ku mulimu ne tugenda ebyaffe mu loogi oba naŋŋamba jangu osisinkane wange ne musisinkana ne tugenda ebyaffe. Banaye mukiwulira. Omusajja yatuuka n'atabuka ensonga ne zigenda mu wa Sezaala. Sezaala n'atutumya naye before Sezaala otutumya omusajja wange yali amaze okulumba amaka g'omusajja. N'agamba mukazi we nti nze bampita gundi gamba omusajja wo ave ku mukazi wange. N'akwata essimu n'agiwa mukazi woono n'amugamba naawe mbadde nkusaba okubire mukazi wange omugamba ave ku bbaawo. N'amugamba nja kubatematema kutandikira ku ggwe kazaala baana n'obwana bwe muzadde n'omusajja.
gamba bba wave ku mukazi wange. Bannange bantu ba famire, omusajja yatabuka, ebbuba lyaluma omusajja wange, yakenena ne tutuuka bwe yayita mamange nti tutuula mu nsonga, nange ne mugamba akagambo ke yateranga okwogera. Ne ŋŋamba maama wange ne Nazala yaliwo n'omukyalo omukulu bwe bajja okunnona, naye yaliwo kuba yali mu Gisunga wa tribement munne. Namugamba akagambo ne mugamba, mpabuulire maama, ekitawaanya bba wange teri kirala, bbuba lyeri mutawaanya. Nze nga yanjooga. Twayogera, musajja nawulira nga yeepika. Nandope wa Sezaala n'atutumya. Sezaala we yatutumya ne tugenda ne tutuula mu nsonga. Twasulayo ennaku 2 naye nga tetwali baakusulayo. Ekyatusuzaayo nagamba Sezaala njagala mbikuviire ku ntono. Era ne mga taata sigenda kulemba mazima mbadde ngenda era omusajja gy'ali. Bwe kiti ne bwe kiti kyava wano ne mbimubuulira byonna nga bwe mba byewagambye mu story. Muzeeyi taata yakwata ku mutwe n'agamba, mwana wange oli mujoozi. Mwana wange wajooga omukazi n'okomayo. Yabuuza mutabani we n'amugamba nti emyaka gy'omaze ne mukazi wo emyaka 13, emyaka 12, era tendali emyaka 12 no 13. N'amugamba emyaka 13 gy'omaze ne mukyalawo wali owuliddeko ebigambo emabega nti ayenda nti nedda taata, mukazi wange yali mulungi, nze simanyi kyamwonoona. Taata n'amuddamu n'amugamba, saagala kwekubiira sayidi, naye gwe weeyonoonera omukazi. Mukazi we yali akwagala, mukazi we yali akutegeera, mukazi kyayagala abantu bo n'atwagala ffenna, n'omukola ebyo n'asigalawo omwana omuto ono. N'amugamba gwe wamwonoona, kyonna kyali gwe yakimufuula. N'aŋŋamba, muwala naawe wakolamu ensobi, ekintu ekyo kyokola si kirungi, abakazi abafumbo tebabikola. Muno ne waba akunyizizza atya tobikola, at least konoba genda. Ne mga taata nanoba emirundi emeka nga mutabani wajja n'akuba abantu, nalina kudda waka nenyendera ewaka nga ndabako, kuba nange nalinga ntya nti agenda kuddamu atannumya omutima. Kyampaliriza nfuneyo omukwano gwange omulala, ate ono bba wange aleme kunnumya mutima. Taata yaddamu n'agamba mutabani weeyonoonera omukazi, gwe wamwonoona. Kintu ekyo kyaluma nnyo bba wange nnyo. Ensonga ne zituulamu. Mulamu wange omukulu naye n'amunenya, n'amugamba wamujooga nnyo, wasukka we wakoma. Kati mulamu wange omukulu yakebera n'abaana mu kika, oyo mulamu wange yampita ne tudda ebbali. N'aŋŋamba nti mulamu, kale ekyokwenda si kirungi, naye ne muto wange yakulumya nnyo, naye musonyiwe. Ekyo ekintu ngulaba okikozesa busungu, musonyiwe. Nabulira mulamu wange amazima ne mugamba nti nze nakola revenge, era nali njagala kulaba mu mazima engeri gye yannumyamu n'engeri gye nalumamu, nentuuka okukenena, nentuuka okuumuukako obuwunga oba evvu ku mubiri, nga ye agamba bbuba lyeri mbonyaabonya. Nammanyiiza omukazi, n'atuuka ekiseera najja n'aŋŋamba nga ebintu bya mukazi weeri. Ne mugamba mulamu nalumwa, n'aŋŋamba nze nkulaba, n'aŋŋamba naye weegendereze, n'aŋŋamba ffe wano mu ggwanga eryaffe tuyina eŋŋombe egamba akwagalira omukazi omwagaliza ttaka, era ffe wano ewaffe omukazi bwe banga bakwagala mu kalica yaabwe Abagisu, mu kalica mbw Abagisu bonna bannanga Abagisu abali ku gurupu abali mu famire munyambe mu mbuulire oba bwe kiri, kuba mulamu wange bwe yaŋŋamba, n'aŋŋamba ffe Abagisu
omusajja yenna akwagalidde omusajja okumutematema si bulwadde gye tuli. Nangamba n'olwekyo omuto wange kyaliko mwegendereze. Yagenda okyogera omusajja wange yali yagula ejjambiya n'agiteeka wansi w'entebe, yagigula n'agireeta nanga mpagale. Nangamba ogiraba eno egenda tematema kabbaako. We yakyogera ekyo natya nenzijjukira omusajja kye yangamba n'ejjambiya gitulese wansi w'entebe. Neŋŋende wa Sezaala ne mugamba oyo omusajja yaguze n'ejjambiya ayagala tematema kifamire y'omusajja. So obutabalwisa twagenda bingi, yandoopa wangi, twatuula mu nsonga. Naye nga buli we tutuula seegaana kye nali nkoze era nga nkikiriza nti mu mazima ga Katonda mu ggulu nayenda obwenzi mbadde mbukola nga ndi wuwe, naye nga nange mpa ensonga zange lwaki mbadde mbukola. Naye nga buli wempa ensonga zange tewali muntu agunsalira. Kino nkyogera sibalimba, mwami ne waliwulira story. Teri muntu eyansalira musango lwaki nayenda. Buli omu ensobi bagikwatanga bba wange. Yatuuka ekiseera n'anyiiga. Kaakati obuzibu bwe twaddamu ffuna, taata twavaayo nga abimaliriza ye nga looza abimaliriza. N'ateesa ne mutabani namugamba nti muwala wange musonyiwe, ebintu biggwe, mutambuze obulamu. Namugamba taata mukazi wange musonyiye, tugenda tutambuza obulamu. Naye ne Gaayi naye amwesonyiwe. Ne mugamba nange Gaayi mwesonyiye. Amazima sijja balimba, nali sinnamwesonyiwa Gaayi. Bange yagenda omanya amazima nga Gaayi nkyakukuta naye. Yatuuka ekiseera ne ŋŋamba Gaayi ono kubajjukira ye yanzizaayo ekyennyumba, so nga sirina ngeri gye nnyinza kwekula ku Gaayi ono. Ne ntuuka ekiseera kale nga nina okukita okutaasa famire ya Gaayi kuba bange yali atuuse ng'ali desperate ng'ayagala kutta muntu lwange. Ne ŋŋamba Gaayi nti neesonyiwa. Kaakati twatuuka ekiseera Gaayi n'agaana okuneesonyiwa. Gaayi nabagambye nti nasigala ntundula naye vanira. Kati bba wange atuuka atabukira ddala, atuuka Sezaala ng'ava n'embaala akomawo abiyingiramu. Awo Sezaala yanyiiga n'onyiiga n'amukuba empyawo, n'amugamba wabaki gw'atawulira, wabaki gw'atakula. N'amugamba omwana w'abandi nga ye wamusobya bingi, gwe wabaki atasonyiwa. Yagamba taatawe wammanga ekintu kino nti mukazi wange amala kufuna lubuto nanzaalira omwana ow'okusatu. Wenja okukkiriza era nkakase nti omukazi akyali wange. Nakikola bantu bange, nakikola naye nga nkikolera mu bugubi. Musajja ng'anywa, bannange nga tulwana naye nga buli wajja ng'anywedde sometimes namuleka nanvuma nemuleka nemanya nti kale nze yali mu nsobi naye nda nensirika. Naye kale nga lwe kiba kimpitiriddeko ate nanvuma nnyo nga nzijukira ate byazampisaamu byonna byonna nga bisituka ku mutwe. Kati awo nga nange kindeetera omuddamu obubi ne tulwana. Kaakati siyenda balwisa, ebyo byonna bibaddewo. Nfunye olubuto nzadde. Gaayi oli yakitegeera era yafuna amawulire nti ndi lubuto, si kuva ku nze oba kuva ku ani eyandaba simanyi. Yafuna essimu endala nankubira nangamba olwo olubuto olwange mu mazima terwali lulwe kuba nze nakoma omulaba yali January, olubuto nalufuna mu February. Bagenda okusiba lockdown ng'olubuto luto. Nagamba omwana wuwe simanyi era bikoze bitya. Ekyokubiri ekizibu omusajja ono kye yayina, owookubiri ono gwe nayendangako yayina olugambo. Nze sirabangako musajja bwa lugambo ng'oli. Yayina olugambo. N'ekirala ekyasinga omunkyaya kugamba mukazi we ng'amumpaanira. Omukazi bange we yamulumba
yayogerako ne bbaawe. Bbaawe yamugamba ekintu kimu toddangamu nakwogera ku linnya eryo. Omukazi tomumanyi nakyali, akusinga n'okubeera ne vanira omukuumufu. Tomanyi nakyali, toddamu kumwogerako ng'onjagaza emirembe. Kyawaliriza omukazi we okunkubira essimu ng'ambooza ki ekyo kyendimu. Omusajja owuwe ampaana gy'ali. Omusajja owange agenda ewaabwe ayagala tematema bantu ku lwanze. Ng'omukazi ambuuza kiki mukazi munnange ky'olimu ekyo. Mbuulira kaki ke wakozesa. Musajja owange okutuuka okumpaanira n'omusajja owuwo ewuwe kakyukka ng'akulwanira. Twabeera awo munkuwa. So nze kyekyasinga okunkyayo omusajja oyo ne mugamba ogenda otya n'ogamba mukazi wo bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti. Natandika omukubamu ebituli. Ekyokubiri bantu bange nze nayenda naye nga nkimanyi bulungi nnyo. Tewali musajja ayinza kukwagalira mu bufumbo ng'akwendako nga bwe nakolanga obwenzi n'ennyenda ku era oyo. N'olowooza nti agenda keera ku makya akuwase akuwe respect. Era ono yayagala nnyo okumpasa nnyo era yakirwanako. Ne mugamba tosobola kumpasa. Tosobola sigala nga twekolako bwenzi. So sijja barusaayo omusajja wange yatabuka, twarwananga, twakolanga ki, naye kyessaamanya sinaagezeeza ero nga weeziri ng'abitegedde. Ye bw'atyo bw'aŋŋamba mbu yaddayo ewa Murini era ne baddamu ne baba bonna. Kati tumutuuse ku nziikiriziganya. Nze Gayi mwesonyiye, muvumidde naddala, munnange Gayi anviiriddeko ddala. Nfunye olubuto lw'ono lukuze ate taata w'abaana ng'anziza mu bintu bye yakola ate emabega. Yaddamu okusula wabweru. Ennaku enkulu agenda okyakala asulayo ng'asula wa muwala oyo. Nawulira ate nga kimmenya omutima neŋŋamba ate bwe mmala okuzaala kati oba ate ŋŋenda kufuuka kiki. Nanyiika. Era nga we mugamba lwaki ondeka mu nju nga ndi lubuto nga nziramu ekintu kimu olaba walusibira ku mwana w'abandi. Mbu kati mbugguulo olumwa nnyo kulekawo. Nga bw'atyo bw'aŋŋamba bba wange. Nga tuli bwe tutyo upside down, amaka gateredde tegateredde. Natuuka ekiseera n'enzaala omwana wange oyo. Teyampisa bulungi y'omwana eyanjuza. Oyo namba nyumizaako kuba namwezaalisa. Omusawo yali taliiwo, ne muyita ng'omwana ajja teyaliiwo, so ne mwezaalisa. So ozaala nga tebakuwa sapooti wansi eno, sapooti ya lugalo bwe bati. Omwana akuyuza bubi nnyo. Omwana wange oyo owokusatu yanjuza. So ne mbeerawo mukadde nanzijanjaba. Navaayo wa mukadde omwana nga alina omwezi gumu, kundi lyali ligaanidde ddala oziba ate nga kisigadde kinene, namujjanjabako. Naye mu kugenda ewa mamange okunzijanjaba nali nava mu ngatto n'enzira mu ngoye. Nga nsobola omulimu ogwo gwali ka bizinesi ako nazala nga yali akakoledde bba wange. Bba wange nga tabitegeera bulungi. N'agamba nti mukazi wange ali waka eyo atudde. Yagoba ebyogenda ebweru, mama ye n'abirinnya mu 2009. Naye kajja akole nange mu katale. So we nayingira akatale natandika okukola ne bba wange nekikwatayo ekintu nenkitegeera nno neŋŋamba ne mu ngatto nali nalwayo okuvaayo. So we nasuubulanga engoye zino twasuulanga engoye 2 ennungi ennyo muzemba nsuubudde padde. Ng'engoye ezo tujja zitunda Easter era nga getubolanga amagoba gaffe. Bwe nagenda okuzaala bwe najja ewa maama we okugira omwana navaawo nga mbaza engoye ne tubala engoye nga nnyinyonnyodde. Aŋŋambye ogende wa maama naye sirina ssente. Tekijja labika bulungi kubeera eyo nga sirina kembaweereza. Kantunde engoye zino. Yeesiba nnyo ku ngoye kumba alina ddiru gy'ayisaawo. Kumba omuwala oli yaddamu n'afuna olubuto.
amupoteza amugambye olubuto si lwange nze okujjako nyinza kuyamba kintu kimu ne tulujjamu. Engoye ze namulekera zino ze twasuulanga ze yakwata n'atunda n'ajjamu sente n'agenda ne bajjamu olubuto lw'olwo omuwala. Imagine mu bizinensi tuyimirizaawo. Ekyo nenkissa ebbali. Nagenda okudda ng'emmali teriiwo nga n'engoye teziriiwo nga n'emmali tekyawera. Nensirika. Natandika okukola n'omwana wange nga wa mwezi nga teziba zitubuze muweeka ku mugongo ng'atambuza mwezi gwa 2 ono ow'okusatu. Era ndo Mr. Sozi y'oyo ali ku profile picture yange, bebi wange oyo. Kati nga ntula n'ebbange nga mugamba naye n'embeera tugenda givaamu ddi. Emyaka gyonna gye tubadde naawe tuli mu myaka emeka bantu bange? Tuyingidde emyaka 15. Ogw16 naguweereza eno. Ne mugamba tetulina kye tweyongeddeko, tuli mu ntalo eno n'eno. Ne mugamba dde njagala ngende ebweru nkole. Omusajja yali agala okugenda naye nga tewali ssente. Ne mugamba nze ka ngende nkole naye nali nakawere. Twatandika obigoba. Pasipoti yange nze nagira mu kampuni, sijja jogera linnya. Bajjayo pasipoti yange bankubisa fayini kuba luliwe nagaana okgenda. Visa ne tiketi byali bifulumye, so ne bawamba pasipoti yange nga baagala akakadde kamu emitwalo 80. Kati bwe naddayo ntwabawo baatusasuza fayini ya mitwalo 2 ne bagijjayo mu kabini gye bali bagitereka, naye ne baŋŋamba oba ogenda ebweru ogendera mu kampuni yaffe. Natuuka ne nzija ebweru eno. Bwe natuuka nziza ebweru teeseza ne bba wange tika ngende nkole nkuweereza ssente ojje naawe okole nti kaale. Naye mu kuvaayo engeri gye namu stress nga sijja kwegaana. Engeri bino gye byaliwo ebyobwenzi byange byamukubawo nnyo, yanywa nnyo omwenge nga mungi ate nga talya. Navaayo ayina ekifuba ekyo kyamulwamu okumala omwaka mulamba kuba yakifuna nga ndi lubuto luto ne ntuuka odduzaala ng'akyakolola. Ne ngamba alabika TB, mama ye nankayanya nti si TB. So twabigobako, bebi wange ne mulekera maama, bonna ezadde lyange nalirekera maama neninya nenzija e Saudi. Bwe natuuka e Saudi nali nakambeerayo omwezi gumu. Omusajja ono natandika okwogera naye mu mazima ng'embeera ye si nnungi. Omuwulira ddala nti ayogera omukka abaka mubaki. Natuuka ekiseera nangamba mukwano, mpulira obulamu bugenda, sibitegeera, kifuba kinnuma. Bwe manja muka akasozi ntuuka ekiseera ne mpulira ng'omutima ogwesiba. Namugamba genda mu ddwaliro. Bwe yagenda mu ddwaliro bamuggyako ekikolondolwa ne bamukebera ng'ayina TB. TB gwe yalina yali TB nga mukulu ddala. Era omusajja yamugamba yamukebera, TB wo stage gy'abadde atuuseeko obadde ogenda kutukira mu buliri oba okuba ng'otambula omutima gusirike lumu ogwe wali ofe. Nandibadde bakubalira mu ba COVID. Bantu bange ku bintu byonna ebyaliwo bange bye yankola nange twasalawo tutandike chapter empya. Nze nga simanyi nti yaddira omuwala oli, nga sibimanyi nti yamuddira kuba yali yaŋŋamba nti yamukyawa. Tutuuka nkola ssente, agenze mu ddwaliro baamuwa empeke. Yazinkubira ekifaanani era dokita yayogera nange naŋŋamba bbaawo alina TB mukulu nnyo, agenda bbeera ewaka, talina kufuluma mu bantu okumala emyezi 6 nga tafuluma.
ayinumira amakerenda gano bulungi bwe ganaggwaawo akomewo amino n'amalala thani agokubiri bwe gaggwaawo tumuzeemu tulabe tibbiwe atuuseewa. Bantu bange omusajja ng'eyali yakogga nga yakenena era nga bakono be bamugamba nti yalinnya mu kaveera era ng'abagamba kimusinga nalinnya mu kaveera mukazi wange yandibadde agenda ebweru akuba mbadde mbeera naye. Nayiirawo omubiri ne nguyirawo bba wange eno gye ndi. Nasasulanga ennyumba nedda awo nga sinnatuukawo. Omwezi ogwo ogumu yali tannakeberwa tibbi. Nasooka ne ntuuke ne saasooka kubeererawo ku ssimu kuba essimu gye najja nayo yagaana owanika obulongooti wengula data yagaana owanika obulongooti kanti nga balina kumpaka wifi ate wano nga tetulina wifi. Bannange bano abakozi wenkolera nasangawo abakozi baali babiri, omu mu Indonesia omulala mu Bangladesh. Bampangako ne bankonekitingako ne mbuuzanga ku bantu bange. Natuuka ekiseera ne ngenda ku kicuba nga kya mwezi. Nakola ekicuba ekyo kiramba nga sibawuliza ab'ewaka nga siri ku ssimu. Mu kukomawo ku ssimu bano bakwano bange bankonekitingakokko. Bwe bankonekitinga nasangako message kikala. Mu kusooka nasooka ne mpuliriza message za bba wange nasooka za mama wange nga mami andaga abadde mulwadde covid katono afe, Katonda yazizza bibye. Nenzira ku za bba wange awo nenkaabawo, nenzira ku za bba wange yangamba gye ndi mukwano mpolampola naye obulamu si bwangu. Message ez'okusatu nadda kuza mukwano gwange ddi. Mukwano gwange oyo nkyali naye kuba namufuna biseera bino, namufunira ku naye najja okubeera mukwano gwange. Message nga zinsanzeeko mukwano gwange aŋŋamba nti munnange mukwano gwange njagala kwogeramu naawe, naye message zino zenkurekodingidde. Ebintu bino byatuukawo ng'oli eno Uganda naye saayagala kugamba kuba wali mu lugendo. Naye kibadde kinnumiriza nnyo nnyo nnyo, kibadde kinnumiriza paka wengambye kankijje ku mutima nkikubuulire. Mutima ne gunkuba wettwa, nagamba nfudde. Oyo ayagala dda ddi nga manyi kyagenda okuŋŋamba kuba omusajja wange namanya nti ye mbiso teyeesigamwa. Yaŋŋamba nti munnange nansindikira kye yakola. Bba wange yamukubiranga essimu n'arekodinga kwegamba ng'essimu erekodinga ono byayo bye boogedde bombi koolo yonna nga bwebadde. Yansoyinikira odiyo zaalinga nnya. Bantu bange nakaaba. Olunaku olwo bulwendo ejjukira ebyengenge binzija. Omusajja owange bwe twateesezza tuve ebweru nzije nendeka omwana wange nga wa myezi 6 nga ndi nakawere nga n'amagumba gakyannuma nzije ebweru wammanga. Ng'agamba mukwano gwange nze Sophie simwagala okuva we nategeera nti no yasibirako munno olubuto. Era oli yanyiize mbadde nsaba ojjo mperekereko tugende neetonderereko oli Morini kuba Morini ekyamunyizizza yaŋŋambye njatulire kanjogera erinnya lyange kuba lyenjogera lyange. N'aŋŋamba ekyamunyizizza yaŋŋamba njatulire Sophie nga tannalinnya genda bweru nti mwatulire nti simwagala era akimanye nti agenda ebweru naye omusajja takyali wuwe. Omusajja
yanzirira oba mukitegeera kwegamba Maureen yagamba bba wange anjatulire nti takyanjagala era amugambe nti nze naddamu ne Maureen tweyagala ne Maureen okuva leero bitegeere sikyali mu bbaawo genda ebweru ng'okimanyi. Imbu bba wange n'amugamba byonna binyumiza mukwano gwange mbo bba wange n'amugamba ekyo sisobola kigamba oli maama w'abaana bange 3 nze amanyi bwe naakikwata naye kakati wamma olaba ddi kati ye we namugambye bwe ntyo yanyize n'avaako waya bambi mbadde nsaba ojjo mperekereko ngende neetondere mukazi wange ayogera ku Maureen. Bino mbyogedde nzibiridde n'okuzibirira. Mukwano gwange yamuddamu audio eyo gye bampeereza abalina amasimu mubitegeera. Mukwano gwange ya recordinga all the audio, all the call nga we baayogera era call emirundi gye yamukubira gyonna. N'amugamba nti mukwano gwange yamugamba naye otegeera bulungi olina amagezi. N'amugamba omukazi ali mu ggoba ku byagenda bweru mubeere bulungi. Embeera yonna gy'omuyisizaamu by'ebintu byebimu by'oyagala okuddamu musasula. N'amuddamu n'amugamba ye njagala nkubuuze ndi mwannyoko omanyi ngaani nze ndi mukazi ndi mu best friend wa mukwano gwo kikyo ngamba ebintu ebikwata ku mujja we. N'amubuuza kikyoyagala. N'amugamba kati naawe obirabye bubi temunjagaliza. N'amugamba nze n'okumatiza Sophie ogende ebweru namumatiza agende ebweru nsobole okusigala n'ono tubeere n'ono. Owulira Mr. Sos nawulira ebintu ebyo nze gwe mulaba nawunga nakaaba. Omusajja Kiraka yambubiranga yagula ejjambiya nga ayagala kutema bantu naye ate nga naye already yali yaddira dda omuwala. Nasirika n'enfuuka omusiru nsirika. Omwezi ogwaddako baweereza ssente zange nafunako essimu nagigula eno gye najja nayo nenjitereka nga namu bulungi kuba mukadde yagingulira mpya yali ya Tekino naye nagenda otuuka eno nga tewanika bulongo which means nti mama wange bamuguza fake. Olwo mmanya ebyobulwadde bwe olinga bwe mbanyumiriza agenze mu ddwaliro. Nabikkako lwa nsonga ayina bakwano be abalina abakazi baabwe abajja ebweru. Abakazi bwe baatuuka eno ne bakyuka ne babeefuulira. So baamugamba ng'ekigambo nti mukazi wo naawe omulese agende owedde tebagenda kuddira oyo omukazi takyakumanyi agenda kusuulawo. Kyandeetera okuguma bigambo ebyo ne ŋŋamba kambeewo wadde audio zino nzifunye kambeewo. Yayagala okukola olutalo kuba audio ezo nazimuweereza nasooka nenkaaba nga wampeereza audio nemwa okumurekodingira natuuka ekiseera naŋŋamba naye kiki nankubira essimu amazima we mukwata nkaaba bukaabi. Nambuuza mukwano buzibu ki kikyokaaba yogerako nange. Olwabanga omuddamu namuweereza audio ezo mukwano gwange dize yampeereza yayagala okwataakinga mukwano gwange oyo. Namugamba newonakola byonna nze teri kiryanjawula nano omukazi wange teri kiri twawula biki ndowooza lweyagala nkukwane nsakukwana kyekikuluma. Namugamba lekera otaakinga mukwano gwange bw'oba onjagaza emirembe n'okugamba nti nsigala naawe tuleme kufaanananga bakazi b'abakwano be ababiri abaabalekawo. Toddamu kuwalampa mukwano gwange toddamu. Yakiwuliriza era teyaddamu muwalampa. Kati awo mmanya ebyeddwaliro nti mulwadde mazima nga mulwadde ng'akenenye ng'abalwadde basiriimu.
bamukebera akawuka ne bamukebera ne bamusanga mu TB. Dokita nanyinyonyola nangamba naye bawo muyi nnyo, nangamba naye saba nnyo eddagala lisobole omukolako to respond on his body kuba afaanana bubi nnyo, eddagala ate ly'amaanyi. Yaŋŋamba alina okubeera ewaka okumala emyezi 6 talina kgenda mu bantu bange. Ku ekyo kye nagwako ekya audio nasigala njiirawo omwami wange omubiri, ne muyiirawo omubiri, ne muteekerawo omubiri, namujjanjaba, ebyokulya nga mbiweereza, namujjanjaba, ennyumba nga ngisasula era tebaamubanjaako mwezi, nga tuli in good terms, nga buli kyayagala nkimuwa n'eddata nga mumuweereza. Katonda yankwata bulungi nti wano we najja ndi wa mukama wange eyangula okuva e Uganda, naye alimu ebintu by'ekicuba. Ngenda mu maka g'abalala bw'aba agafunye, ne ngenda ne nkolayo hours ne nkomawo ewuwe bwe ntyo. Olunaku bw'aba afunye ebiyumba bingi, olunaku nkola ennyumba 2 essaawa 6. Abantu abakola mu Saudi Arabia mumanyi obukyafu bw'aba n'abantu. Omuntu watuuka okugula ogenda omukoleko general cleaning essaawa 6. So akasente keeyongeramu, nze siri ku mitwalo 9. So kyampaliriza najjanjaba omwami wange, namujjanjaba n'atereera, naddayo ne bamukebera ne bamugamba nti TB awonye, naye ne bamugamba lekeraawo okunywa omwenge, kendeezaako. Omusajja wange yalemera ku mwenge. Bantu bange wano wenzize era wensabira ku magezi. Omusajja wange anywa omwenge, wamala okunywa omwenge lwakuba nti kati simanyi oba yakyusaamu, naye atera nnyo kikola, ajja ku imo nankubira ku imo nanvuma obwamalaaya, nanangira kagaayi kali ke nayagala, naye nze yankola bingi byesimulangira, era buli wannangira nfuna ekinkwata ku mutima nenkaaba neŋŋamba yeetalaba bye yankola. Era bw'aba ayogera agamba namuyisa bubi nnyo, namuyisa bubi, sandibadde nze. Naŋŋamba namulumya ekisembayo. Oluvannyuma lwa love story eno tugenda kufuna love story ya sister gwe tugenda okubeera naye mu studio. Sister ng'agenda agwa mu mukwano n'omusajja, batambudde, atandika okubeera naye, aba yeetankuula mu bintu by'omu nju, wuyo wansi w'ekitanda, nga lwaki tagwa ku ssasi yite bullet, essasi erikozesebwa mu mmundu liyite bullet, naye ng'ali 100% sure nti ebbanga erisukka mu myaka 10 gy'amaze ng'amanyi omulenzi ono tali mu security. Film love story ya masasi. Oluvannyuma lwa love story eno gye tugenda okumaliriza n'ekitundu eky'14. Gaya agamba nti nakulumya nakukola bubi, naye njagala kukutegeeza wannumya, wankola bubi. Ebibuuzo bingi. Show y'enkya ndi like ogikola strictly live. Kakyakangudde mu liiso. Strictly live. Mukama atuwa ekisa. Wano waliwo ekibuuzo ne tujja kyano kulenkya. Ani yasinga okulumya munne
ani yasinga okukola ensobi, ani gwe gusinga, ani eyejjerera of the two. Ani yasinga okukola ensobi, ani gwe gusinga, ani eyejjerera, nga bwe tuzze tulira love story eno. Sister Sophie agamba Guy nti mwanjooga, nze ndaba nga buno bwe nakola bwana, buno busobusobu ku gasobi aganene ge wankola, ku bintu bye wampisaamu. She was right. She was right. Guy tukkirize yalumya Sophie. Omuwala ono mugumiikiriza. Omuwala ono yabonaabonera mu relationship eno. Omuwala ono yayagala Guy nga mwanjooga. Njagala mutegeereyo kino. Tokolanga ensobi okukiitinga ku Guy ng'oli mu maka ge ate ng'okyamwagala. Naye njagala bategeeza kino. Abantu bangi mu bufumbo batuuka ne ku level erowooza nti bakooya abasajja abo. Bino bye ngenda okwogera bikwata nnyo ku bakyala kubanga story ya mukyala. Abawala bangi oba abakyala bangi babeera mu marriages zaabwe n'anyigirizibwa ate nga mazima abeera anyigiriziddwa. N'atuuka ku kisenge n'atuuka n'okukonfaminga nti relationship eno obufumbo buno abutadde. Naye mbuuza, abutadde nga agenze, abutadde nga waali? Kati abawala abasinga oba abakyala abasinga bakolera ensobi wano. Bwe muba mujjukira twali tubaddeko ne love story. Sister ono omulenzi gwayogerako oba omusajja gwayogerako bali mu myezi 11. Mujjukira nti twafunako love story eya sister eyalinanga obufumbo. Tukitwale nti tuli Makindye gye tubeera. Makindye Luwafu, Makindye neno nga kira ku Salama, akutte Salama Road. Tukitwale nti omuwala omusajja omu yamuyina Makindye kale ku madirisa. Najja abeera n'omusajja omulala Makindye ng'okutte ku katono ku Salama. N'abeera n'omusajja oyo for 1, 2, 3, 5, 6, 7 good years ng'afumba mu bufumbo bwa mirundi egi. Ng'afumba eno va ku bino ebyogenda n'eyobaka n'omusajja naye ng'amanyi okugenda n'alongoosa n'ategeka amaka geeri n'akomawo n'ategeka n'amaka geeno. 7 years. Naye abajjukira lwokuba nti twerabira nnyo tuli baakujjukiza. Sister y'omu yagamba bannanga abaana abawala, bannanga abakyala, never ever try this in your life. Do you remember that story? Yakyogera lunye n'akyesibako n'agamba mbabuulira gwansinga nejjusa naswala kinnuma kinnumiriza simanyi bwe ndi kyejjamu. But guys, please don't try this. Comment zange enkulu ennyo zijja kuba zisummarizing love story eno enkya. Njagala mutunuulire obulamu obwa Guy ono okubanga amaze okuzuula nti mukazi we bamwendako bamwebakako, n'amulaga ng'ebiweddewo, n'ateeka after talk mu ssimu ya mukyala we, n'azuula nga boogerezeganya n'oli. Obubonero obulaga nti relationship ekyaliwo nnyo terina gyeraga. Abantu betuwulira abesse yamusse naye neyetta, yamutemyetemye n'amusuula mu septic tank, naye n'amusuula mu bikajjo. Bwe biti bwe bitandika ne bituuka ku mutendera guno. Njagala obuulira abakyala kituufu mububa ate munyigirizibwa ate bibaluma, nkikkiriza 100 ku 100. Naye njagala mbabuulire mugezezzaako nnyo okutusiigira ekifaananyi ky'obulumi bw'okuzaala. Twambale engatto ne zitulebera, twambale engatto ne kugamba ne bitusobera nga tetusobola kutegeera kifaananyi kituufu eky'obulumi bwe muyitamu mu kuzaala.
njagala kubategeeza mukyala tosobola kugatta kufumintiriza bulumi musajja bw'ayitamu ng'ategedde nti mukazi we bamwendako. Kati ogera n'ogamba yii kyemugamba nti ffe tetulumwa, ntandise ngamba mulumwa 100 ku 100 nnyo. Naye njala kugamba tosobola tegeera bulumi bwa musajja bw'ayitamu ng'ategedde ng'akwatidde mukazi we mu bwenzi. Tujja genda tukwatagana mpola. Ojja kutubuuza nti kyogamba nti kino tusobola okukigeraageranya ne kiri ekyokuzaala nga bw'otasobola kunnyonnyola bulumi bwa kuzaala, omusajja bw'atasobola kunnyonnyola bulumi bwa kukwatira mukazi we mu bwenzi bw'atasobola kukyuka. Kati eri agamba bannaffe nammwe mulumwa, kale nno singa mutegeera nti mulumwa, bwe mwandibadde mwewala okuddamu okutukulumya nga mukola obwenzi, oli mutuufu. Nga naawe bwe bakuzaalamu omwana, omusajja n'amukuzaalamu n'akuyisa bubi. Bwe tukutunuulira nga twebuuza amaanyi gye wagajje, agaddemu ofuna olubuto ate oluusi mu musajja y'omu. Mubiraba bwe wano we tuli mu kwogera, abasinga baagala nnyo tugwe draw, baagala tulage nnyo nti ono gwe gumusinga, ono tegumusinga. Tetugenda kunoonya mbeera ya gusingaani, yani awangudde keesi, ani awanguddwa. Tugezaako kulaga obuzibu bwe tuba twolekedde mu mbeera ezimu eziba zitujjidde. Gaayi yayigiriza ono okulimba. Gaayi ono yali mulimba. Newabadde sisita ono yali mulwanyi, naye Gaayi ono yagenda amugubya mu ngeri y'okulwana, bwe kuba kwekuba ne basalawo okwekuba. Relationships nyingi abantu bagamba nti nze saali bwe nti, naye ono yandeetera okubeera bwe nti, ono yandeetera okukola bwe nti, omukazi ono nze saali mubi, omukazi ono yandeetera okubeera omubi, omukazi ono yanjigiriza obwenzi, omukazi ono yandeetera okuzaala ebbali, omukazi ono yandeetera okukola kino, omusajja yandeetera okukola kino. Ezo zonna comments ebyange ebikulu ku nsonga nga bwe zityo nja kuzoogerako olunaku lwankya. Sister atuuka mu situation kati wano wakulu. Sister atuuka mu situation ng'atya okuta omusiguze. Lwaki? Yali panado we, yali amugumirako, yali amusangula amaziga, kati amuta. Ate bw'amuta agamba kati ngenda muta nsigale kwani, nsigalewo ntya, mbeererewo ku ki, kugamba ngumire ku ki. Abantu bangi n'olwaleero bali mu situation bwe zityo. Ono kwengumira, ono kwengumira. Bwe muta ngenda sigala mu bbanga. Ono bwannyiiza, ono bwannumya, ono bw'atanfaako nanfaako, ono bw'atantwala nga kikulu nantwala ng'ekikulu. Relationship ne zibeeramu baiting, ne zibeeramu give and take, ne mubeeramu bw'atampa kino simuwa kino. Kati nze nandibadde nti omusajja ono, naye bba wange ye agenda kuta Morini, ye mulaba ateetera ne Morini. Olaba bw'afuna ensonga ezikozesa oli, ezisigala n'oli. Naye njala ate mujjukire ku nkomerero ya byonna nti sister ono at the back of her mind akimanyi bulungi nti talina future na Gaayi oli. Ekyo mwakiwuliddeko? Akimanyi bulungi nti beeyendako bweyenzi ne Gaayi oli. Ekibuuzo kitera kubeera nti pakaddi. Are you trying to find a permanent solution or you are treating the symptoms? Oli mukumira painkiller okuwonya omutwe naye nga tetumanyi nti omutwe symptom ey'ekirwadde ekirala oba eya problem endala ebeera etuuse ku muntu. Abasajja n'abakazi twekanga nga tuli mu situation bweziti. Kino kikulu. Ne komenti zange nyingi ku kino njaba nzikoonako nnyo lunaku lwankya nga tumalayo ekitundu ekisembayo ekya love story eno. Batuuka okukola omupango akakaso ono omulenzi agezaako okugamba nti omusajja oli yali tayagala ono. Sister
bwagamba nti teyalina kigendererwa kyakuwangaala na Gayo oli kuba yitamulaba mu future. Bw'atuuka okukakasa ono batandika okusika omuguwa nti omusajja oli anjagala, ono amugamba takwagala. Nsigala mbuuza ekibuuzo nti sister akkiriza nti Gayo oli yali amwagala oba yali tamwagala? Waliwo okwagala omuntu ng'akwagala right now nga toli sure nti anaakwagala mu mwaka ogujja, mu myaka egijja. Kati wano ekibuuzo ne kibeera nti ekituufu kye ki bwe tutunuulira sister kyali agezaako kakasa omusajja. Nze nzikiriza nti mu kiseera ekyo Gayo oli omusiguze yali ayagala ono omukazi. Era kambabuulire na kino mukitegeere. Omusajja abakazi mwe bebeera excited ng'omusajja akusaasaanyizaako. Naye ekibuuzo kitakuba akusaasaanyizaako kuva ku ki? Yamubalira 10, 20, 30, 45. Naye nga sister ali excited kubanga omusajja amutekamu ssente amumalira ebizibu bye. Naye njala babuulire abantu abasinga obungi naddala abaana ab'obuwala balina engeri gye bakozesezza nnyo ekintu kya ssente okulowooza nti kikonfaminga relationship, kikonfaminga omusajja okumwagala. Abasajja bangi bagula abakazi naye nga tebagula bamalaaya bali ku street. Bagula abawala mu maka g'abazadde baabwe, bagula abawala mu buzigo bwabwe, bagula abawala mu hostels, bagula abakazi okuva ku basajja baabwe nga babagula buguzi. Nabo balina kiri ng'agamba I rather go and buy a girl from hostel, from akazigo ke, from her man, than going ku muntu ali official ku street nenga naye akimanyi. Nakino njagala mu kigatte ku bye mbadde mumanyi abaana ab'obuwala nti nammwe muli bamalaaya, naffe abasajja tugula bamalaaya naye si bamalaaya bano abamanyiddwa ku sipiiki. Era kituyingire mu bwongo abalowooza nti bamalaaya abagenda ku street ne beetunda be bamalaaya bokka. Njagala okitegeere nti bamalaaya bangi bali mu hostel, bamalaaya bangi bali mu bazadde baabwe, bamalaaya bangi bali mu maka ne basajja baabwe. Abasajja ababadde balowooza nti abasajja ababi be basajja abagenda ku street ne bagula bamalaaya, ne bagula abakazi b'oku street, ne bagenda mu Kimombasa, ne bagenda Sima Casablanca, ne bagenda mu wona nemingawo, ne bagulayo abakazi. Abo be basajja ababi. Eriyo abasajja ababi abagula abakazi nga babasigula ku basajja abafumbo, abagula abakazi nga babajja mu zi hostel, abagula abakazi nga babajja mu bazadde baabwe. Sima olabawo draw. Olabawo draw, eh? Ndi mu bikomentingako bikomentinzi naye ekinyusi njala onzikiriza tugenda tukitukako enkya. Gayo n'agezaako okulwana afune olubuto abenga ndooza akirabanga ekigenda okuwangula ono okuva ku oli Gayi. Naye njagala mutunuulire Gayo ono nga sister agenze ku kyeyo. Akubira mukwano gwe. Okubira mukwano gwange. Omugamba akuwerekereko weetonde ewa mujja wa mukwano gwange. Kitegeeza nti ono bw'aba mulabe, ono aba mulabe woono. Naye omulaganga bwe wakoowa mukwano gwe. Kati abasajja byonna nga tubirowooza. Waliwo olumu lw'oyinza obba ng'okomerera omuntu naye nga bw'ozuula. Waliwo olumu bw'oba ng'ogolola okuba omuntu oluyi bw'oti n'ojjukira ebintu by'okoze n'osirika nga tekitegeeza nti tolumwa naye ng'ogezezzaako okubeera considerate. Waliwo olw'empulidde obusungu ku musajja ono naye mpulira obusungu ku musajja ono, ne mpulira obusungu ku Morini, ne mpulira obusungu ku Sophie. Kugamba story nebanga ekwasa obusungu ekuchallenginga mu buli angle, ekuchallenginga ku left ku right.
bingi nnyo bye nnina wano bye njagala okujoogerako, naye njagala byogerako nkya era nabiterese wano. Mulimu ekya mukazi w'oliggayo omusiguze okutuuka okunoonya ono amubulira ekyo ekikulimu, ekyo bba wange kyanoonya kireete n'omusajja wo ng'akulwanira. Mulimu Gayo okulwala sisita n'amubeererawo. Mukazi gwe nzikiriza nti omusajja yakusindiikiriza okwonooneka, naye ekibuuzo kyange ne kiba nti ekyo kikwejjeereza. Omusajja yakusindiikiriza nnyo nnyo nnyo, naye ne kikwejjeereza. Omusajja ono mundaba nti ne mudu yange sse, omusajja ono agenda mu kunywa omwenge, alina TB, tava ku mwenge. Abasajja bangi balina ebintu bye bakola, nga n'abakazi bwe balina ebintu bye bakola nga bivudde ku mbeera ye bayisizza obubi. Kino kiri ku buli omu. Nkiddamu, abakazi balina ebintu bye bayiga okukola olw'ebyo bye baba bayiseemu. Abasajja balina ebintu bye bayiga okukola olw'ebyo bye baba bayiseemu. Naye reaction za njawulo. Nsembyayo statement oba naakakyogera emirundi emeka. Mukyala, bw'obanga okyayagala obufumbo bwo, bw'obanga okyayagala bbaawo, ekintu ky'okumukiitinga ky'oba osooka okwewalira ddala. Ekintu kino nkyogeddeko emirundi mingi, ngenda kimaliriza na lwaki nkyogedde nnyo mu love story ey'ekitundu ekisembayo olunaku olw'enkya. Katonda waffe omulungi, tutuuka ekiseera ne tugamba nti naye gy'oli abantu bangi batambulira mu bulamu bwe butyo, naye Katonda gy'ali bino ne bibeerawo nga gy'oli. Ekituufu kiri nti gy'oli gy'oli. Naye kye tusaba, otusaasire. Ekirala kye twongera okuzuula buli olukya, oli mutukuvu. Waliwo by'otukisa tuleme biraba, nga bwe tubiraba tetusobola kubeera mirembe. N'obitukisa n'otusaasira bw'oti, ne twererejja, ne twepanka, ne twewanika, ne twemulugunya, n'otutunulira bw'oti, n'otusaasira. Ebirala tubitegeera, ebisinga obungi tetubitegeera. Actually nga n'obutabitegeera kwe kusinga okuba okulungi. Tukwebaza kubanga otwagala. Tutunuulira abaana ab'obuwala nga beemulugunya ku basajja bwe bali ababi, basajja bwe bali abayaaye. Naye Katonda gwe atuula mu ggulu mu kyama, olina ebibuuzo by'obuuza oyo ayogera ekigambo bwe kityo nti naye bwe mbikkula omutima gwo biki bye ndaba? Ogwanidde oba togwanidde? Eri abasajja abanyiiza okuyita mu story eno, otunyiize noddayo n'obuuza mukazi w'ebibuuzo n'ogamba naye mukazi wange okusinza ku bye mpulidde gwe oli otya? N'otunuulira abuuza, n'otunuulira gwe babuuza. Otusaasire. Ekisaa kyo kyongera okubeera naffe mu Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabya nduyo. All say amen.